Matayo Essuula 10. Awo Yesu n'ayita abayigirizwa be 12 ne bajja waali, n'abawa obuyinza okugobanga emyoyo emibi ku bantu, n'okuwonyanga abantu endwadde zonna n'obuyongovu bwonna. Amannya g'abatume 12 ge gano: omubereberye Simooni Peetero, ne Andereya muganda we, ne Yakobo, ne muganda we Yowaane, batabani ba Zebedaayo, ne Filipo, ne Batulumaayo, ne Tomasi, ne Matayo omusoloza w'omusolo, ne Yakobo mutabani wa Alufaayo, ne Tadaayo, ne Simooni omulwanirizi w'eggwanga lye, ne Yuda Isikalyoti, eryamu Yesu olukwe. Abe 12 Yesu n'abatuma, n'abakuutira ng'abagamba nti, temugenda mu baamawanga amalala, era temuyingira mu bibuga by'Abasamaliya, naye mugende eri abantu ba Isirayiri abaabula. Mugende mutegeeze abantu nti, obwakabaka obw'omu ggulu busembedde. Muwonye abalwadde, muzuukize abafu, muwonye abagenge balongooke, mugobe emyoyo emibi ku bantu, mwaweebwa buweebwa, nammwe mugabe. Temutwala zaabu, newankubadde ffeeza, newankubadde sente ez'ekikomo mu nsawo zammwe, newankubadde ensawo ey'olugendo, newankubadde ekkanzu ey'okubiri, newankubadde engatto, wadde omuggo, kubanga omukozi asaanira okuweebwa bye yeetaaga. Buli kibuga na buli kyalo kye muyingiramu, munoonye omuntu ayagala okubaaniriza, musule ewuwe okutuusa lwe muliva mu kifo ekyo. Bwe muyingira mu nnyumba, mugambe nti emirembe gibe n'abantu b'omu nnyumba eno. Singa abantu ab'omu nnyumba eyo babaaniriza, emirembe gye mubaagalizza girisigala nabo. Naye bwe batalibaaniriza, emirembe gye mubaagalizza giridda gye muli. Singa bagaana okubaaniriza mu nnyumba oba mu kibuga, bwe mubanga muvaayo, mwekunkumulangako n'enfuufu ebeebakutte ku bigere. Mazima mbagamba nti ku lunaku olw'okusalirwako emisango, ensi y'e Sodoma ne Ggomola eriddirwamu okusinga ekibuga ekyo. Mwekkaanye, nze mbatuma nga mulinga endiga mu misege wakati. Kale nno mube beegendereza ng'emisota, era mube ng'amayiba obutaba na bukuusa. Mwerinde, kubanga walibaawo abantu abalibakwata ne babawaayo mu mbuga z'amateeka, era balibakubira mu makuŋŋaaniro gaabwe. Mulitwalibwa mu maaso g'abaami n'ag'abakabaka ku lwange, mutuuse ku bo ne ku baamawanga amalala amawulire amalungi. Naye bwe babakwatanga ne babawaayo, temweraliikiriranga nti tunaayogera tutya oba nti tunaayogera ki. Muliweebwa mu kaseera ako kye mulyogera, kubanga si mmwe mulyogera, wabula Mwoyo wa Kitammwe y'alyogerera mu mmwe. Owooluganda aliwaayo muganda we okuttibwa, ne kitaawe w'omwana aliwaayo omwana we. Abaana balijeemera abazadde baabwe ne babawaayo okuttibwa. Mmwe abantu bonna balibakyawa olw'okuba muli bagoberezi bange. Kyokka oyo aligumira ebizibu okutuusa ku nkomerero alirokolebwa. Bwe babayigganyanga mu kibuga ekimu, muddukiranga mu kirala. Mazima mbagamba nti temulimalayo bibuga bya Isirayiri ng'Omwana w'Omuntu tannajja. Ayigirizibwa tasinga amuyigiriza, n'omuddu tasinga mukama we. Ayigirizibwa kimumala okuba nga amuyigiriza, n'omuddu okuba nga mukama we. Obanga nannyinimu bamuyise Beruzebbuli, ab'omu maka ge kiki kye batali bayita? Kale nno temubatyanga, kubanga buli kintu ekikwekeddwa kirikwekulwa, era buli kyama kirimanyibwa mu lwatu. Kye mbabuulira mu kizikiza mukyogererenga mu musana, kye muwulira mu kaama mukirangiriranga ku ntikko z'ennyumba. Era temutyanga abo abatta omubiri naye nga tebayinza kutta mwoyo, naye mutyenga Katonda ayinza okuzikiriza omwoyo n'omubiri mu muliro ogutazikira. Enkazaluggya 2 tezigula sente emu, naye tewali n'emu ku zo egwa ku ttaka nga Kitammwe tayagadde. N'enviiri ez'oku mitwe gyammwe zonna mbale. Kale nno temutya, muli ba muwendo okuzinga enkazaluggya ennyingi. Buli anjatula mu maaso g'abantu, nange ne mwatula mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Kyokka oyo anneegaana mu maaso g'abantu, nange ndimwegaana mu maaso ga Kitange ali mu ggulu. Temulowooza nti najja kuleeta mirembe ku nsi? Sajja kuleeta mirembe wabula ekitala.
najja okwawukana omwana ne kitaawe, omuwala ne nnyina, muka mwana ne nnyazaala we. Era abalabe b'omuntu banaabanga ba mu nnyumba ye. Oyo ayagala kitaawe oba nnyina okusinga bw'ayagala nze tansaanira. Era oyo ayagala mutabani we oba muwala we okusinga bw'ayagala nze tansaanira. N'oyo ateetikka musaalaba gwe n'angoberera tansaanira. Agezaako okutaasa obulamu bwe alibufiirwa. Afiirwa obulamu bwe ku lwange alibuddizibwa. Ayaniriza mmwe ng'ayanirizza nze. Ate ayaniriza nze ng'ayaniriza oyo eyantuma. Ayaniriza omulanzi olw'okubanga mulanzi alifuna empeera ng'ey'omulanzi. Era ayaniriza omuntu akola Katonda by'ayagala olw'okubanga akola Katonda by'ayagala alifuna empeera ng'ey'omuntu akola Katonda by'ayagala. Mazima mbagamba nti buli awa omu ku baana abato egiraasi y'amazzi obuzzi amannyogovu okunywa olw'okubanga muyigirizwa wange alifuna empeera ye awatali kubuusabuusa.